yabakasuse mu baasi yabagenda nti bwoba olina ebyobufuzi byonna byeyagala okuzannya 2006 yingira baasi bona ezisigiriza owedde kaakati abalambuzi b'ebyobufuzi babayise abalambuzi mu byobufuzi nti basatira abalambuzi mu byobufuzi batunuulidde abo abava mu P abava mu NUP ne bayingira ewa Jeno n'abadde badduka mu NRM nga bo bali tiimu Jeno PLU nti bakyasatira kulu yagambye nti 2026 siriiwo finna tuwagira eki Jeno Museveni akalulu ka 2026 siriiwo kyokka ekyongedde atuliriza okuleetawo Kalumanywera omu ku bakulu ddala mu atula ne kakiiko akaseeke ya PLU Daudi Kabanda avuddeyo n'ategeeza naga nti omukulu yagambye nti tagenda kubeera ku ballot 2026 tekitegeeza nti tagenda kubeera president wa ggwanga yagambye tagenda kubeera ku ballot neti yagambye tagenda kubeera president nti ayagala kuyitawa nga kati ofuuka otya president nga toyise ku ballot nti nze mbagambye nti ofuuka otya president nga toyise ku ballot kale 2026 officially nayo tugitandise ogenda kuwulira gwe abantu kyebabala tugenda atuliza mu bifo ebyenjawulo tugezeeko okubuulira ki ekiriyo babaka ba palamenti ntebe ya bukulembeze bwa ggwanga bakansala ba ssentebe byonna ogenda kubanga obitegeera nga tukubuulira nti ekibiina kino na kino kiri mu kubala kino na kino wano weewati ne weewati baleeta ono okusinziira ku ebyo bye tunaba tugenze maaso n'okulabeka nti tukuzuulira ate era nga tujja tutandika n'okukola bupolozi obw'enjawulo tugambe nti kaakati okusinziira ku biriwo okitegeere nti okusinziira ku biriwo singa kabeera ka leero bakanca ate tunakuma ka Amerika kokka tugenda kutandika nga tugamba nti okusinziira ku biriwo singa kakubwa enkya nga tebannabakola nnongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda nga tugamba nti ako Jeno Museveni akamaze era tukomewo omulundi omulala tugambe nti okusinziira ku biriwo Kyagulanyi akamaze ebitundu 8 ejja kuba ntebe ennene then ababaka aba parliament tujja kuyitayo bassentebe tukutegeezezza ne bakansala minzaani twolekera mwaka gwa 2026 ene Pale FM kulero